tumusaba Allah tabaraka wa taala akkirize ibada zaffe, duwa zaffe, tauba, okwenenya, istighfar n'ebirala biidhinihi tabaraka wa taala. Era nga bwe tumusaba aleme kutujja mu nsi muno okuggyako ng'atukombeza ku kiwoomerezo kyayo ekisinga okuwooma nga ye Qur'an al-Karim. Tuwangalira mu nsi muno, abantu bangi bawangalira mu nsi ne batuuka okuginnyuka nga takombye ku kiwoomerezo kyayo. Atalazzuzu bil Qur'an al-Karim, ekiwoomerezo kya Qur'an okukifuna tekijja kujjako ng'ogiwadde ebiseera. Ekiwoomerezo kya bigambo bya Allah Qur'an okujjako ng'okiwadde ebiseera. Ekintu kyonna okujja mu bulamu bw'omuntu kigenda kukiwa budde bungi. Nawe abazannyi b'omupiira boolaba bali ku top in the whole world, bamala guwa ebiseera bingi n'atuka okuba ng'akola ebyo. Naye ffe Qur'an al-Karim ayagala mu myezi 3 atunuleko mu Qur'an once mu mwezi 3 ate agambe mu nzibu ina kuba nzibu. N'oyo omusambi w'omupiira gwolaba ali ku international level, singa omupiira ogwo mu kisaawe alinnyayo omulundi gumu mu mwezi tasobola kukola ebyo abadan. Nibo bali talented, nibo bazanyira kirabu y'amaanyi, tasobola kubikolayo. Buli kanaku training, kwe kubyatuza bwatyo. Bwe bubaka bwange bwe nsoose okusibirira omwoyo gwange. Tulina okulwana tuleme kuva mu nsi muno nga situkumbye ku kiwoomerezo kyayo nga ye Qur'an al-Karim. Newooma nnyo. Ensonga ey'okubiri, bubaka mbuweereza abavubuka abakyali abato, weekuumire nnyo ku masigidi, weebulungulire nnyo ku masigidi, salatul jumaa, salatul jamaa. Abavubuka abaffe abato balabikidde nnyo mu by'okunywa omwenge, mu by'okugenda mu disiko, naye kalunsambulira avaawa kubawala na muzikiti. Tekitera kusangika omuntu agenda ku muzikiti okusaala esswala 5 buli kanaku ti ate bamusange ng'ali ku ccupa ya mwenge, kizibu. Gwe weetegereze nnyo abavubuka abalina amannya ag'ekisiraamu nga batamiivu, ojja kugenda okkizuula ng'obulamu bwe buli far from masjid. Ojja okusanga bali mu kunywa mwenge. Omuntu oseba okubeera ku muzikiti wiiki n'egwa wali, omwezi ne gugwa wali, emyezi, omwaka, kiba kizibu nnyo okulabikira mu mbeera z'omwenge, buseegu, bidisiiko. Gye tukoma okwesamba omuzikiti oba okugulira emikisa gy'amazambi. Abavubuka baffe abato bonna tubakuutira, oba ebibeera bikyagaanye, oba ssente zikyabuze, oba kiki, gwe weetoololere ku muzikiti oti jama juma, jama juma. Bano bagenda kunoonya ssente bweru, Europe, America, Asia, newanga olazeewa webeere ku muzikiti. Kasita weesamba omuzikiti, innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya, omusege mu mbuzi gulyamu yeeyawe. Innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya. Tukimanyi nti nabbi alunda nnyo embuzi sallallahu alaihi wasallam, nayiga ebintu bingi mu ttale, era kyova olaba examples nnyingi nnyo aleeta mu ddungu yalundiranga kubanga ali abimanyi. Omusege ensolo saizi yaayo mbuzi, kubanga omusege efamire ya mbwa, wolf, dog, eyo famire eri egi erimu esaizi ezimu. Kati embuzi bwe ziba nga ziri wamu nga ziriira wamu, omusege gutyawo kubanga zeegatta ne zigutomera. Naye singa akabuzi kagenda kasalinkiriza ne kali omuddo nga kali olukwagula n'obwe ruti wansi, naye nno yali agamba naawe, yali agamba nze naawe kyatekiru asaalira mu office, nja kusaalira mu room, ku woteeri yaffe waliwo kakolida awo
waliwo bugadde bwetusaalira. Sheitaani okusika temuba jamutuliire wano mu jama, jangu tuliire wano ku muzikiti mu jama. Innama yaakulu dhiibu min alghanami alqaw. Kasita weeyawula sheitaani ekusula mangu mazambi, jamutuliire wamu. Natugamba era sallallahu alayhi wasallama mu nsonga yemulaga nti shaitan dhiibu linsan, sitaani gwe musege gw'omwana Adamu. Embuzi mu bisolo byesinga okutya mu nsolo zonna eziri wild esinga kutya musege. So nga waliyo ezisingayo obutemu ng'empologoma, ng'entayiga zaani, naye esinga kutyamu muki? Musege. Kati n'omwana Adamu alina ebyobulabe bingi mu nsi, naye omulabewo number 1 shaitan. Akutaddeko amaaso 24 hours, naddala abavubuka abato. Nabaddeko Cape Town, nakwatirayo salatul Eid, walillahi alhamdu. Nakwata Eid 2 wano nejjukira bakkere wamu b'olunaku. Nimbatunuulira abavubuka baffe abali mu abajjumbize mu ddiini, bajjumbize bajja mu darusu, naye era abajjumbize ng'obalaba baliko nuuru ekitangaala. Abajjumbize obalaba baliko ekitangaala. Abavubuka baba n'emikisa n'ebirooto byabwe, genda bweru kunoonya ssente. Tetuganye genda bweru, naye manya nti weetaagisa ogenda ebweru okunoonya ssente, manya nti weetaagisa okuba nti weebulungulira ku muzikiti. Emikisa gy'omwana Adamu ali ku muzikiti okubula, gy'okuma okuba ennyo ku muzikiti okendeeza emikisa gy'okuba nti sheitaani ekusika. Gy'okuma okwesamba omuzikiti olinnyisa emikisa gya sheitaani okusika. Ensonga esembayo ku bavubuka, tugende ku musomo gwaffe ogw'olwaleero insha Allah. Naddala abavubuka basoma irimu abagenda okutuddira mu bigere mu ntebe zino biidhinihi tabaraka wa taala. Myaka 2, 25, myaka 3, kaseera kakusoma irimu. Weewale okudda mu kwanukula baseeko ono yayogedde kifu, waliwo oli, waliwo ono, ebyo byewale. Weewale kamera, weewale okudda mu ono, wanukule kaseera kakweteekateeka. Mu maaso tufune omusomesa omulungi. Naye ebiseera byo bimaliramu ebyo kuwuliriza ntambi, biki by'oneeyanukula. Kubanga ekisooka oluusi oyinza okuba ng'oyanukula nga byoyanukula tunabbitunulira mutunulira engazi. Kubanga okweŋŋanga ensonga okugyanukula ekitono ennyo olina okuba ng'osomye ku bitabo nga 20 ku nsonga egi. Ebitabo 20 ku nsonga egi. Ibn Qayyim al-Jawzi agamba ki ku nsonga eno? Sheikh Islam ibn Taymiyyah agamba ki ku nsonga eno? Imam Ahmad ayogerako ki? Osoma ebitabo 20 ng'ebitabo nga 10 basalafu abatusooka b'abalongoofu, ebitabo nga 10 ba khalafu abaliwo kati. Sikulimba nti bw'osoma ebitabo 20 ku nsonga oyinza okujja okwanukula newaba ayinza okwanukula ate kizibu. Ogenda obimalayo nga bibadde ogenda okubira bivuddeko, amaanyi gakuwedde. Abavubuka baffe abato abanoonya ilmu tubakuutira emyaka egyo bagikozese mu kusoma ilmu n'okwetegekera emimbari n'okugaziwa, so si kudda mu ntalo kwanukula ono n'oli, kubanga maaso atajja kutuuka nga takyasula tugasa, yamanyira byakwanukula. N'omuganda tukuwadde 4 hours ng'oli ku topiki emu gy'osomesa takisobola. Okujjako ogenda mu general paper, nagendako mu ntaana n'abuukayo, nagendako mu bufumbo n'abuukayo, nagendako mu kuza abaana n'abuukayo, ebagita general paper. Naye nga tugende nti ogenda kugenda ku nsonga egi 4 hours. Kale waliwo obulamu bw'amaanyi. Olaba abasajja bazannya ebyo bikonde oba abazannya soka, waliwo season yebabiramu nga yo ya training yokka
n'adduka ensozi n'akuba punching bag n'asula omupiira ga tulakita n'abuuka omuggwa ng'ali kwetegekera fayiti. Kyokka ayinza obimalamu emyezi 6 nga tekera eddakiika 6 rawundi 3 anti buli rawundi ya ddakiika 2 ne bamukubiramu esooka eŋŋumi engi n'agweri naye nga maze emyezi 6 ategekera eddakiika 6 rawundi 3 bwe bamukubira mu ddakiika esooka eŋŋumi engi naye ng'obudde obwo bwonna adde yeteekateeka. Bwe kiba nga abo beeteekateeka olwofe abasomesa ba yirimu emyaka 25 3 obudde abavubuka baffe tubagamba bukozese mu kusoma okwetegekera tayimu ejja mu maaso osobole okubaaba omugaso eri umma. Emyaka egyo gya kusoma insha Allah agenda okuyingira emyaka 4 nga wa mugaso eri umma. Bwadda mu mpalana gundi batunda ettaka batunda emizikiti gw'egindi byaliko ku muzindaalo mu maaso era ajja tuuka eyo nga byalina okubaamu kubanga teyateekateeka. Tusomye mabegako aya ega nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yaumi ljumuati fasau ila dhikri llah wadharu lbai'. Teeka eri mu salatu ljumaa erikwata ku salatu ljumaa. Tugenda kufunayo ku ba'd ahkamu salati amateeka agamu agakwatagana n'enswala y'ejjuma. Ejjuma eraalikwa ku umma eno baada alhijira nga nabbi amaze okusenguka okuva e Makka ng'agenze e Madiina sallallahu alaihi wasallam mu wiiki esooka. Wiiki esookera ddala yennyini ejjuma eno weeraalikwa ku umma nga nabbi atuuse e Madiina. Amakulu emyaka gye yamala nga nabbi ng'ali e Makka sallallahu alaihi wasallama tebasalako ku salatu ljumaa kulaalikwa akutuka mategedde yaalikwa maze kusenguka. Kubiri yamusanga mu kkubo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ba clan leaders ba chief miruka chief ab'e Madiina abamwaniriza omukulu bagutegekera mu kaalo ke bayitawo Kuba natuukawo walillahi alhamdu. Bwe bategekera omukolo ng'ebula kilometers 3 otuuke mu kibuga ky'e Madiina ke kaalo ke balonda omukolo ogw'okwaniriza nabbi wa Allah egugenda okukolebwa kubanga esayidi yali ava ne gye buli eno era ekkuba erigenda e Makka ng'ofuluma Madiina liyita Kuba. Omukolo bwe gwaggwa yamalawo ennaku 3 mu katundu ako yasulawo ennaku 3. Enkeera ku lunaku olwokuna n'asitula ayolekera ekibuga ky'e Madiina. Ejjuma n'emusanga mu kkubo wakati wa Kuba n'ekibuga ky'e Madiina we yagisaalira mu kyererezi kubanga emaze ku umma eno. Nakati waliwo masijidi bagita masjidil Jumaa bagizimba kijukizo naye nagituukako bw'oba Kuba ogenda ku masjidi ya nabbi e Madiina eri awo wakatikati mu lusenyi. Edda lwali ddungu naye kati kibuga kubanga kyakula nekigatta Madiina ne Kuba kati wakyali kyalo. Naye nga edda bw'ova Kuba mu tawuni mu katawuni k'e Kuba waliwo akatemerero kaddungu n'okuguuka mu tawuni y'e Madiina naye kati ekibuga kyakula ebizimbe ebigatta. Mu tteeka lino Allah tugaa nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yaumi ljumuati fasau ila dhikri llah wadharu lbai' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Abangi mmwe abakkiriza bwe muba baziinye ejjuma ategeeza lwazino olwokubiri nga khatib amaze otutola salaamu ne baziina buli kyonna kyoddamu okukola ng'ejjuma ekkakatako kiba haramu. Kasita khatibu atola salaamu naga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'atuula ne batandika okwaziina. Tukimanyi nti ejjuma erina enjaziina 2, al adhaanu al awwal okwaziina okusooka okutegeeza abantu ejjuma esembedde, wal adhaanu athaani n'okwaziina okwokubiri okutandika kutuba. Naye wano okwaziina kwayogeraku mu ssuula eno ti idha nudiya lissalati min yaumi ljumuati ategeezamu al adhaan athaani
okwazina okwokubiri khatibu ng'atodde essalaamu buli kyonna kyoddamu kukwatako oba otta mikisa gyo ne bwe kuba kusayininga ndagaano ya kibanja haramu ne bwe kuba kutunda kacupa k'amazzi haramu okuggyako ng'ejjuma tekkakatako naye ejjuma bwe bekkakatako abantu bangi amaduuka gaabwe babuuza lwaki ligwa bugwi lwaki edduuka eryange eridda buzzi mabega natandika ne miliyoni 30 kati mulimu 10 ebyo byonna byonna kitubitunuulira wadharu lbayi yayita kozesa kigambo kya kutunda kubanga obulamu bwaffe obusinga bwetololera nnyo mu kutunda naye waliwo n'ebirala byatugaana kasita ejjuma eyaziinibwa naye ekyo kiri kwabo abakakatibwako ejjuma waliwo batakakatibwako ejjuma bo bakkirizibwa kati nga musaafiri abantu bali mu safaari tekimugana kugenda mu maaso na bibye kubanga ejjuma waliwo almaribu abalwadde omulwadde ng'obulwadde bungi takakatibwako ejjuma annisa abakyala ma tajibu alaihinna aljuma ejjuma tebakakatako al atfal abato almajnun abaguba eddalu bo ejjuma tezibakakatako amakulu singa omukyala yali mu dduuka yagenda mu maaso n'okutunda bw'abanga ne gwaguza mukyala munne oba muguwa ddalu oba muto baguba eddalu bagula ate wano waffe wekyewunyisa naye bw'ogenda mu nsi endala osanga omuguwa eddalu muwoteeri ebbe yali mukusaza musasudde sente bamwe byayagala nebamuguza kati amateeka ga shariya gatunulira ebintu atuganye okuddayo okutunda nga bazinya ejjuma naye waliwo abavaamu abo bakkirizibwa ekyo bwe kiteeka ku mabbali waliwo n'abalala nga ejjuma emukakatako naye nga waliwo embeera eguddewo ekyokulabirako bazinya ejjuma naye ennyonta endi bubi ennyonta endi bubi tekiganagula kutuzi kubanga waliwo embeera eriwezze bazinya ejjuma omutwe gundi bubi neetaaga makerenda mireko waliwo embeera ezijja nga ziguddewo bugwi nga zabuwaze naye naye agibwamu naga nti oyoye mateeka gamukkiriza abeeko kyaganyirwa mu kugula ekitali ekyo buli woddayo okubaako kwotunda mu dduuka lyo okuseeka sayini ku lupapula nga bamaze okwazina olwazina lw'ejjuma olwo olwokubiri ng'ejjuma ekkakatako byokola Allah tateekamu baraka byokola Allah tateekamu mikisa kati ebiseera ebisinga bizinesi zaffe ffe tuziza emabega olw'ensonga nti tufa ku jjuma gabbanga limala ng'ekkakatako wadharu lbaya ebyokutunda mubireke dhalikum khairun lakum in kuntum taalamun idha nudiya lissalati min yaumi aljumuati fasau ila dhikri llah mwangwirire mujje mutuke ku adhikaari okutendereza Allah kubanga khutuba naye eyitibwa dhikiri okuwuliriza emisomo nakyo kiri mu kutendereza Allah nakumujjukira kyekisinga obulungi gye tuli bwe tuba kubanga tumanyi n'aleeta etteeka eddala faidha qudiyat ssalatu fantashiru fi lard wabtagu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran laallakum tuflihun essala y'ejjuma bweggwa eryo netteeka eryokuyita eriri ku jjuma yokka essala zonna faidha qudiyat ssala essala bweba ewedde mugende munoonye riziki batugana otula ku mizikiti ejjuma ewedde dhuhuri ewedde asiri ewedde fuluma essala bweggwa fantashiru musaasaane buli omu addeyo ku mulimu gwe tayagala tutuulaawo ibaada ewedde okulawo ki okuggyako nga waliwo programu za ddiini nga darusi waliwo programu waliwo activities za daawa nyo okutuulanga ku muzikiti ng'esswala ewedde atugobyewo fantashiru fi lard wabtagu min fadlillah mugende munoonye riziki Allah gye yabategekera eyo maduuka mu akeedi mawofiisi gammwe eyo aya kyetegeeza etugoba mu muzikiti kyabulabe nnyo okumala esswala juma jama
n'okkalira ku muzikiti. Kiba kitegeeza esswala eddako bano abanaabazeeyo ku mirimu bongenda okusaba, abanaabazeeyo ku mirimu bamaze ejjuma ne baddayo, banadda ku asiri ng'olembeka, kubanga tewagenze kupakasa. Obusiraamu butukubiriza nnyo okukola, si kulera ngalo. Era kyola jamiul anbiya, bannabbi bonna bali bakozi alayhim salaam. Nabiyullahi Daawuda alayhi salaam yali wasasa, yekyanga byuma, yali wa byuma. Allah tuga nti wa alanna lahu lhadid, namugondeza ebyuma ng'abyokya nakulamu t-shirt ez'abalwanyi zi bullet proof. Bullet proof ziyakolangamu balinanga bisona mafumu nga tebiyitamu. Nabiyullahi Isa alayhi salaam yali mubazi, bannabbi bonna bali bakola. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalunda, yasuubula. Kati bwe kiba nga abaddu ba Allah abasingayo okuba ne taqwa, abasingayo okuba ne imaani, abasinga okuba nti batukuvu mu nsi muno bakola, kaakati ffe nga tukijjawa nti tutule butuuzi awo, naddala ffe abawalimu, naddala ffe abawalimu. Bali nabo bali ba anbiya alayhi salaam, ne bagenda tusomesa eddiini naye bali bakozi. Batuga nti Nabbi Isa alayhi salaam yali muzibu nnyo mu kubajja, ng'alina ati abajja ekibajja n'akiteekawo, ne bagamba nti ono naye muntu yeebazise kino nga kirungi. Okukola kikulu. Faidha qudiyati salaatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Aya nyingi nnyo Allah ng'atulagira okukola mu Qur'an, era ng'asuuta abakozi. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yakimanya mujja kubamu abalwadde mummwe, abalala batambula mu nsi amasafaari okugenda okunoonya emmaali, ab'ennyonyi, amabaasi bagenda amasafaari kukima maali. Wa akharuna yadribuna fil ard yusafiruna fil ard, batambula amasafaari mu nsi, yabtaghuna min fadlillah, banoonya riziki. Allah abogerako abasuuta ya halal, togera ku riziki ya halal. Niye atugambye nti esswala bweggwa oba jjama oba jjuma fantashiru, awo muveewo. Naye n'atujjukiza nti wadhkuru llaha, wadde ejjuma eweddozeeyo ku mulimu, adhikaari zisigalewo. Adhikaari zisigalewo, soma ku adhikaari ku mulimu, soma ku Qur'ani ku mulimu. Darusu yaffe erimu abantu abayivu, kanso juma, niwe omubuuza nti mu ofiisi wali osomeddemuko ku Qur'an? Sigamba ono waffe leese ekifaananyi. Mu ofiisi yo wali osomeddemuko Qur'an? Gwe nga gwe ng'oggyeko CD ne flash, emmotoka yo muwulirwamu Qur'an al-Karim. Ezo zonna adhikaari. Abamu tulina amaka gaffe tosomerangamuko ku Qur'an al-Karim, ate bw'omala n'ogaa riziki terabika, bw'omala n'ogaa fiizi z'abaana si nnyangu. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran. Lwaki ayogedde okusoma atugobye esswala bweggwa ne tuddayo ku mirimu, atujjukiza adhikaari? Ku mirimu wabayo ebigayaaza, ku mirimu wabayo ebigayaaza, naddala emirimu egy'omulembe guno, naddala amawofiisi mulimu zi kompyuta, kuliko games, matatu, muluka za mpaka, piiki za mpaka, maato, ludo, draft, buli kazannyo konna kwe kali. Tebiridde ebiseera bisula bitudde. Omuntu amala mu ofiisi ye ku kompyuta ng'akuba amatatu ng'ali bwogu, n'agakubira 2 hours ng'alaba nga 10 minutes. Agenda okubeera kusanga nga bugenze nnyo. Kati agenda nti obwo budde bukozesemu adhikaari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Olulimi kubeereko ebigambo bya Allah tabaraka wa taala. Ekyo nno kitegeeza ki? Tuyingiwaze ebitujjukiza okujjukira Allah.
ofisiteeka mu Qur'an nga 3 bw'oba weerabidde olengere Qur'an wano olengere eri wali olengere wali kubanga shayitaani ekwerabiza mangu shayitaani ekwerabiza mangu era ereetawo ebisimula obwongo weerabira ebyo era ekyo obulaba ebiseera ebisinga bwe tumala ibaada ennene atujjukiza nti mwerabira ejjuma bwe bwatugambye ne mu hijja bwe kiri فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا حجة kasita emikolo gya hijja gigwa muyitiriza bikaari ate ekyo nze nkirabyeko mu hijja okulembera emyaka mingi bahaji kasita gya hijja giweddeyo tewakyali omukolo nagumu nti alhamdulillah nga balyoka bakuba otulo nejjama ng'emulege basigaza kimu chips chicken wajinga buuti biti genti emikolo giwedde ate kyekiddako obugayaavu qadaytum manasikakum fadhkurullah bwe mumalanga emikolo gya hijja ate muyitize nyabikaali kulwaki buddako omwana Adamu yatondebwa buli wamala ibaada ennene alaba nga biwedde addamu bye era abantu bangi nnyo mu hijja bw'omugamba nti emikolo gya hijja giweddeyo tuli nnyonyi ng'agenda ku Facebook ze ate kulaba abakyala bambadde nibazimitako nebaisha waliyo okulya genda asaale ayite agule nankani bibaga ebyo buli ova ibaada olandira manzaani nga yakagwa ekiddako kiki bugayaavu kivula buli tumala ibaada ennene atujjukiza ti bannange kale wadde ibaada ewedde wadhkurullah allahi musigale nga mutendereza tebiwedde ago gakyali mabaga n'agenda amaziga nti wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima awo nno byali mu kibuga ky'e Madiina nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ku lwokutaano asoma kutuba ekibuga ky'e Madiina kyali kiraga tewaliba emmaali yakeerewa eyo mu ddungu obwavu bungi ebintu birinya ebbeeyi abantu bakaaba naye nga mu kkubo balina waliwo caravan eyali ejja nga kuliko ebyobugagga bingi ebiva mu nsi bigenda okuyingira baba bali mu kutuba ne bawulira enduulu z'abakyala ng'emmaali eyingidde ne bamulekawo sallallahu alaihi wasallam badduke buli maali ye abasuubuzi bakitegeera nti konteyina zituuse oddayo mulabako mu ddalasa konteyina ng'etuuse wali eyesi wano ndakkirira linga zi konteyina zange zaze nnya eyo wiiki nnamanya tugenda kumufuna kubanga malo zikirira linga ziyingire wali ku dduuka lye batikula waali tebamubba abala bwati salla tusaasire sahaba baaleka nabbi sallallahu alaihi wasallama ku mimbali ng'asoma kutuba baawulira enduulu ng'emmaali eyingidde ne bafuluma mu jjuma wasigala basahaba 12 basiniya bonna teyeyeenya Abubakar, Umar, Uthman, Ali abongeera bulijjo bamanyikiddwa bo basigala batudde awo kyobola beera bo radiyallahu anhum jamia kilaasi yaabwe endala bo tebavaawo so nga kubo kwaliko abalina emmaali konteyina zaali zituuse naye tebavaawo Allah n'abanenya abaavaawo buli yafuluma Allah yamunenya naye ate n'abasonyiwa ekyo nno kaana fi awwal al-amr kyali mu biseera ebyasooka nga tebannakimanya nti ejjuma eri wajibu bo balowooza nti ndo eri sunna gende ku maali yaffe kutuba eno esooka eno nga tunakusala zireerako ebbiri ndowooza naye eri sunna tugende ku maali naye nga ate eri wajibu Allah n'abanenya naye n'abasonyiwa bali bagenze kusisinkana maali yaabwe
agwe mateeka matonotono mu aya ezo ezisembayo ku suratul Jumu'a ng'eggwako essula eyogera ku ssala ey'ejjuma naye nga ejjuma tajibu ekakata ku buli mwami yenna ng'oggyeko bwe twaggyeemu abasafaali abalwadde naye kasabiramu abasafaali abalwadde abato n'abagoba eddalu naye kasabira mwami ejjuma esigala nga emukakatako biidhnihi tabaraka wataala. Akadde akasigadde nastakhdimuha fi al-as'ila wal ajwiba biidhnihi tabaraka. Okumisinga salatul Jumu'a ng'ebadde ekakatako omwami nga tolina kisonyiisa kyentegeeza, kubanga olw'okumisinga ejjuma ng'oli mulwadde, oba okumisinga ejjuma ng'oli wa safaari, ebisonyiisa obusiraamu bye bwatuteerawo. Waliwo abamisinga ejjuma ng'ebisonyiisa yabyetereddewo. Kati olaba bakasitoma bangi, sizoni eno gye tulimu wallahi tuli bize, eno sizoni mwetukolera ngenda ntya mu jjuma. Eyo sizoni eri bize yennyini aleeta bakasitoma abangi ye Allah kati akwetaga ku muzikiti ate akatokeerabiranga bakasitoma bano abangi ani abandeetedde jalla jalaalu aneetaaga wa ku muzikiti bagaye mutuulawo bwe banabeera babo bajja kulinda ebbanga lyomala nga babo bajja kulinda. Totyanga okukola ibaada yonna olwa riziki kubanga agigaba ye Allah yakwagala mu ibaada eri era ajja gikuumira paka lwonodda. Era tulabeko ku maduuka nga maggale abantu bagenze mu jjuma bakasoma ne batuulaawo naye nga amaduuka agagaliraanye commodities ze baagala muno ne muno mweziri nga tulinde ono haaji ajja ggulewo wano amasimu ge mwetaaga nono agayina nti tukimanyi yife twagala basi kimala. Naye buli womisinga ejjuma Allah akatonyeza akabulaka ku mutima gwo, omisinga ey'okubiri ng'ayongerako ak'okubiri, naye buli wekagendako kutandika okuguba kugendako ak'okubiri nga gugubira dda bwe ziwera 3 gwonna guba guweddeyo. Amakulu ejjuma mu kulaba okukwo ebanga kunywa mazzi ne basimyedde sinabuzi nanywera wenjagala. Emikisa gy'okuba nti wandiviira ddala mu basaala ejjuma giba waggulu omutima gumaze okuguma tokyagitya. Era nga bulaba omuntu agenda mu bikolo by'obwenzi sala bitukingirize bajamaa olwananga nnyo mu bulamu bwo notagenda mu bikolo ebyo kubanga lwobigendamu omutima gufa. Mu kusooka abalina n'ensonyi nga tayinza binyumya baddayo nga zigenda zikendera. Kati waddinga n'emirundi emingi tayimu etuuka ng'anyumya oyo ayitawo oyo mulaba oyo nti akubawo ekigambo bwe kiti ati musanga omulala weebuuza omusajja ono atatya kunyumya kumbe ey'omutima gwafa gwonna gwaddugala dda tatya namu bikunyumiza. Oli namumala n'oli namumala n'oli kati gwe gwanyumiza gwe owulira nga weesittala. Era ne wano waliwo okulabula, waliwo abantu basangibwa oba sheekhe waabwe oba imaamu waabwe najja nga bakola mazambi, omu ne yeekanga n'agamba munne nti maama wuyo ajja seekajja nze sitya ntya Allah sitya bantu. Era n'amulizoninga olina mushiriku nva kyokutya Allah obedda atulaba toyogera kati ate ono azze reasoning ye mwana atulaba ng'eyita nfu. Ono agamba nti munange sheekhe waffe wuyo ajja tulaba yabeera omutuufu Allah aba akyamulekedde ekitendo eky'ensonyi. Ono olw'okuba yabbira dda mu mazambi naggwerayo Allah namuggyako ekitendo ky'ensonyi takyalina kyatya mu nsi. Yawoza kimungu ntya Allah ono yatya Allah. Ono agambye nti sheekhe wuyo ajja tusanga yatya Allah ono tamutya. Ono olw'okuba Allah akyamulekedde ensonyi amazambi gange wadde kale bikyaganye naye saagala bantu bammanye ono ye yeyambudde era ekika ky'oyo omuntu naffe tumwambula. Mu hadithi egamba nti man satara musliman satarahu llahu yauma alqiyama, omuntu abikkirira omusiraamu ne Allah agenda mubikkirira ku yauma alqiyama. Tubikkirira yeebikkiridde oweebikkula naffe nga tuli kubikkula. Eyeebikkiridde yaluwa ye musiraamu amanyikiddwa omusajja wattu mukazi wattu munaddiini alwana buli kimu yeefubako lwoba omuguddeko ng'aseeredde tomwogera mu bantu.
naye ono yenyini olidde yatunyumiza nti oyo namumala n'oyo namumala waliwo kati ate n'oyo namukaa musajja bwolaba naye munaye ntuma mugezi temuli oyo bw'atyo yeebikkudde naffe tukkizibwa mukola ki mubikkula naye oli awuza mbuze nti Allah sitya bantu nga mazambi aganyumya agakola mu nsi yonna ng'emulaba waliwo hadithi nga nabbi atulaga sallallahu alaihi wasallam kasita oyitiriza okukola amazambi Allah ng'akwata ekitendo kye eky'ensonyi ng'akikuggyako ate abantu kyebewaniramu nze nti Allah sitya bantu kumbe Allah yamuggyamu dde ekitendo eky'ensonyi tawuliramu nsonyi bawagagamba bwegatti tawulira nsonyi ate nakutuuka ku eryo levo Allah amulekamu ekitendo ky'ensonyi ate ng'ensonyi kiku nabbi kyava tugamba sallallahu alaihi wasallama idha lam tastahi fasna ma shi'it manya nti lwobanga tolina nsonyi buli zambi ojja ddikola okwatibwanga ku nsonyi n'ogamba nti bana nze omusajja asala ku muzikiti eswala 5 ate nerijje ku nakamatoono kwatibwa ku nsonyi nze omusajja agenda ku muzikiti emirundi 5 olunaku ndabikire mu bino ensonyi naam ejjuma oba jama salatu ljumaa terina qabliya waliwo tahiyatu lmasjid oba nawe sunna zoba oyagadde okusaalayo naye so si nti erinayo raka 2 before juma ate after juma waliyo 4 bwetumala okusala ejjuma era akeziwolekera ejjuma ziri 4 naye ziba 2 tozigatta lumu sala 2 notola salaamu noyongerako 2 era ezo nabbi teyazirekanga sallallahu alaihi wasallam era Aisha atunyonyola mu Bukhari ne Muslim ne mu Bulugh Mara ne Umdatul Ahkam ensala yazo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina omukisa nga makage galiranye omuzikiti 2 ezisaliranga mu muzikiti 2 nazisalira eka bwobanga ofunye omukisa nga makaago galiranye masjidi naye sunna ogijjangayo naye kati olwokuba nti ffe amaka gaffe gaba wala notukwatira ejjuma tekigana nazitwala mu ofiisi yo 2 esswala eya sunna ng'ogyeko tahiyatul masjidi ezisigadde ezitowa nnyo ng'eteri mu muzikiti esswala eya sunna ng'ogyeko tahiyatul masjidi n'ojjako n'eza jama ey'omufu eya nkuba eya talawiya ezisigadde zonna zizitowa toli mu muzikiti amateeka g'obusiraamu gayawukana esswala eya jama eya farada esswala yonna eya farada ku mwami ezitowa muzikiti ate eya sunna ezitowa waka ku lwaki eya sunna ezitowa waka ate mulimu kabandabe n'okudde waka n'ogamba kansaleera kabbiri eza sunna kyakusaaga nga bana bato bakusika empale bakusaba munnyo bano bakuuza ennyaanya gye ziri bwetuwatuwadde za nnyaanya omukyala banye bakyala baffe oluusi tabuse dda anti ova wamugjawo oza kuteekawo omusaala kusaala oluusi esswala zino eza sunna ku muzi tuzisaala nga tulebe abantu bayimuka okusaala nogamba nti banaagono omusajja atasalayo ku sunna yabaaki naye kankubeera akeezi naye waka era basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yazibagobya nebagamba muzizeeyo eka eza sunna la tajalu buyutakum qubura amaka gammwe temugafuula limbo kubanga basahaba bo bayagala nnyo omuzikiti nga zonna eza sunna neza faradha omuzikiti naga sunna muzizeeka temugafuula limbo kubanga mulimbo tebasaaliramu musalireko mu nyumba zammwe esswala eza sunna naye nze ekyo nkyo kyogera kubanga olwedde eza faradha zenyini ziri waka tukyabanagana za faradha zireeta ku muzikiti kati nga sunna muzizeeyo eka eza faradha zenyini zikyali mu maka gaffe esswala eya sunna swalirako esswala eya sunna mu ofiisi yo oyingira mu ofiisi y'omuvubuka nga malidaadi masha allah
nomugamba ne kusalayo raka bbiri omusala guguluwa n'agenda mu mmotoka akimu muki ogwa wano guguluwa gugamba guno gwa wano tewali teekawo omusala gwa sunna awo nyini mu office ate bwe kiba nga kisoboka nga teguva nawo kubanga nakyo kikuyambako batunyumiza Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yafa bbiri ebiri Allah musaasire. Sheikh Uthaymin yalina emikeeka gye kwasalira mu ofiisi ze n'ewaka naki nga tegivaawo naye bwe yafa bagenda ogituukako nga wassa ekyenyi wawumuka n'ekituli olw'obuyitirivu oguvunamirako teguvaawo yaguteekawo teguvaawo olw'obuyitirivu okusala sunna ennyingi nga wassa ekyenyi ne wassa ebibatu wakuusiira naye weekyenyi waliwo ekituli amakulu go teguvaawo gubeera awo weekyusa bubayo bbiri weekyusa awubayo bbiri. Yali musajja abid asinze nnyo Allah abid rank anti mu ddiini mulimu ranking abid aba akola nnyo ibaada nnyingi kiva mu ibaada omukeeka gwe gw'omu bedroom ye nga gulimu ebituli wateeka sujuudu naye wane wagenda amavivi n'ebibatu nga wakuusiira ne langi neggwaho omukeeka gumu ofiisi ye nga gulimu ekituli wateeka ekyenyi ebibatu n'amavivi nga wakuusiira kala yasangukawo naye ssebo wotuukira okusangula ekyuma bwe kyasiiga langi ssebo nga si mazzi oba bikemiko birala olw'okuvunama ziba iswala zigenze wala. Omukyala abuuza mwebanga ndi nsonga nzikirizibwa okutuula okuwuliriza kutuba oba darasa nga zino. Sijjukira bulungi. Nabuuza tuwanika ddi emikono nga tuli mu ssala y'ejjuma? Mu ssala y'ejjuma tuwanika emikono nga tusaba enkuba. Okuwanika emikono imaamu singa basabye enkuba. Ewalala edduwa zonna situwanika. Kasome edduwa eziringa amazzi okujjako mu nkuba kubanga basahaba bwe bawanikanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kusaba enkuba. Istisqa ne istishab tulina edduwa z'enkuba ziri bbiri. Istisqa kwe kusaba atuwa enkuba ate istishab kwe kusaba ayimiriza enkuba. Ziri bbiri edduwa z'enkuba okugisaba ate waliwo okubanga etabuuse butabuuse nebaddeko eddabba ng'ate yeeba esusse bamalawo ensozi zibumbulukuka twakoze eddalusu eddabban mu nkuba kiro na misana biri kuyimiriza nakusaba ng'etonyera ku leveegi tesala bakukima okutwala mu ddalasa enkuba etonnya ne mutuuka ne musoma ne mukola ne muva nakukyusaako kati waliwo edduwa naye ekyo ekikolebwa kita istishab tusaba Allah enkuba eno gikyuse. Kati mu okusaba enkuba kulimu emiteeko esatu. Waliwo okusaba enkuba ng'esswala eri special salatul istisqa esswala y'okusaba enkuba mufti alangirira eggwanga lyonna ne tugisaba. Naye wabeerawo okusaba enkuba akulijjudde mu dduwa nga ey'ejjuma oba eyayidi imaamu najasaba enkuba awo mu jjuma awo tuwanika emikono. Then wabeerawo okusaba enkuba ng'oli wekka oba mu nnyumba aba kubanga wali abaddu ba Allah ng'edduwa zaabwe zaanukulwa n'asabira eggwanga enkuba n'etonnya. Ogwo bw'ati Yahya bun Mu'in gwatunyumiza gwe yasanga e Baghdad mu Iraq baasaba enkuba okuva ku dhuhuri mpaka isha nga masjidi ekubyeko wadde ettondo. Yali mu safaari ng'akyamye kusala dhuhur n'asanga basaba nkuba n'aleetaba mu jjuma era ng'omuddu omulongoofu tayinza kuyita mu kafo ng'ako. Kati bagenda okumala isha nga tasobola kweyongerayo n'asaba asule mu muzikiti ne bamukkiriza n'apakinga engamiya ye wali n'ajjako luggage neebaka. Ekiro mutumbi ne wajja omusajja muddugavu empale zaayulika ebigoyegoye byaguba n'asalira akabbiri n'agamba nti ya Allah
Baghdadi ngaalakaasidde, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, tunywese. Netandikirawo naga nti ate ono yaani, ffe masigi obedde ekubyeko tusaba nkuba tetufunye wadde ettondo, yaali omu omubwati agenda okwetegereza nga slave, nga muddu alina bakolera bakama be. Yasalira kabbiri naga nti Allah, Baghdadi akasana katususeeku kumesa omubwati, abaddu ba Allah gye bali. Naye nga bwoba omutunuddeko omugaa nti engatto zange ziri, genda ozigyewo zinsiimuulire zitereze bulungi nzija. Nga wano waffe tulabanga bisaati, ate wa Allah VIP abo bangi nnyo mu duniya, era toyisangamu omwana Adamu yenna amaaso akufaananira bisaati wano ku duniya, naye nga ate wa Allah birala. So ate waliwo tulabanga ba VIP wano ng'ewa Allah biba bisaati. Olwo VIP omutuufu yaluwa, akayine wa Allah ye mutuufu, era ffenna ke tunoonya. Ak'edduniya temuli makulu, ak'edduniya kusaaga busaasa. Kati enkuba okuwanika emikono ng'ekibuzo bwe kizze mu kutuba mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama kiri mu kuba ng'asabye nkuba. Wallahu alam. Tewali kyokola naye kisinziira obadde ku kitundu ki. Bwobanga obadde obuzayo katono nga atandise tahiyat amalayo, naye oba okyalinayo akannamba nekasyaga nti qad qamati ssala, kasyaga nti qad qamati ssala, giveemu esswala emaze okuyimirirawo. Naye ayinza okuba akyakima nga tannakituukako, oyinza okugenda mu maaso, naye totola salaamu, kubanga salaamu eraga nti esswala ejjudde, ate noosazizaamu nsaze ova mu buvi. Nabuuza, osala otya ng'oli mu kidduka ng'emmotoka, raaka zonna ozireeta oba ozikendeezaawo? Akendeeza esswala eraaka ali omu yekka mu duniya yonna, al musaafir, yagatta n'asala. Abasigadde bonna bakizibwa okugatta naye tebakendeeza raaka. Al mariidu, omulwadde, akizibwa okugatta dhuhuri n'asiri naye tasala raaka. Musaafiru yekka yalina olukusa. Naye bwe tuba tusala esswala mu bidduka, motoka, nnyonyi, train, esigala nga bweri okujjako ng'oli musaafiru osala ku raaka. Lwakuba esswala y'omu kidduka ekendeera ebiyungo bingi. Alqiyam, okuyimirira kuvaamu, rukuu nevaamu, sujuudu zivaamu, juluusu. Era kyula si kirungi kusalira mu kidduka okujjako ng'ofunye embeera emu ku bbiri. Bw'ofunanga embeera emu ku bbiri, salira mu kidduka. Esooka, tetugatta swala ssatu. Bannange, tetugatta swala ssatu kiri haramu oba eba mada keesi. Togatta esswala essatu, tukuma kwezi bbiri. Bw'olaba zinaafuuka ssatu, salira mu kidduka. Osooka ojjewo ziri ebbiri. Naye oli agamba zonna njazigatta lumweka, dhuhuri, asiri, magaribi ne isha. Tukuma ku mmeka? Nze natandika mangu okutandika okucrossinga borders, natandika mangu ku senior phone nali ntandise okubeyuka nga sina nakufuna bitambula. Kati waliwo temporary travel document, tesala boda bbiri, tesala boda mmeka? Kati njikwata nva wano nyingira Rwanda, nsa eyo boda emu, neeyongerayo nyala kusala nve Rwanda nyingire Burundi, nga ddayo eno tesukka boda mmeka? Ako nyinga kwata n'esswala tetusukka mu mmeka? Omusajja yaŋŋamba nti ddayo olifuna passport ojja kubanga oli smart mu by'okutambula. Kati onaakufuuka smart. Yeye tamanyi bulungi Luzungu bwa Lufalansa, naye yalugeta n'alumbuulira, you are not smart. Kino tekisala boda mmeka? Kati olabanga zigenda kubeera ssatu, ku ntebe kw'otudde kwe kuli wuzu
kwe kuli mimbali, kwe kuli ekibula, kwe kuli omusaalo, byonna wuzuyo tayamamu okwo tusalire ku ntebe naye awo tusaaza nnyo bwongo kati nyimiridde Allahu akbar n'essomo ly'okuyimirira okulabamu katono kati ago maviivi subhana rabbiyal azim subhana rabbi sami Allahu alhamdu kati nvuddeyo Allahu akbar noyongeramu wansi katono esujudu eswala y'omu kidduka ekyola yali tulina kuwanvuya nnyo soma aya emu kutama alifatiha bweggwayo somayo aya ntono nnyo kubanga bwongo bwa bukola nnyo kubanga ebiyungu bivuddemu ebisinga akasooka tetugatta swala mmeka tukoma ku bbiri akookubiri esswala ez'ekiro togezanga n'ozikeerera ne zigenda emisana oba ez'emisana ne zigenda mu kiro ez'emisana za misana era nagwo omusango gwe gumwe bamada keesi esswala z'emisana oziteeka ekiro for example nasadde dhuhuri ne tusimbula kati sinasaala aswiri niyo okusinziira nga bwendaba obudde ne baasi bwetambula tujja tutuuka ku magalibi aswiri gisali emmotoka kubanga aswiri swala ya misana ate bannange esswala ya aswiri eyo gyolaba eriko obugombe hafidhu ala salawati wassalati lwusta waqumu lillahi qanitin era yo yagyogerako mu Quran mukuume nnyo obudde bw'esswala mukuume nnyo obudde bw'esswala naddala eyo wakati asiri ereme genda kiro ereme genda ddi wassalati lwusta naddala eyo wakati asiri eyo wakati ereme genda kiro eyo wabula dereeva tasaala kubanga emmotoka yeetaaga obwongo ate n'esswala yeetaaga kiki toyinza kubawulamu mirundi ebiri ekyokubiri dereeva kiba kitegeeza olina authority ku mmotoka so giteeka wali naye kati osaasira abantu bali mu nnyonyi mu baasi nga nigogamba muyimirize ensaale bavuma ggwe n'amayirungi gajjudde wano agaaya muyimire ensaale olidde obusiraamu bwatwagaliza obwangu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra allah atwagaliza bwangu ibaada ozisainga nyangu kati ezo ensonga tusalira mu bidduka ensonga ziri bbiri mujuwa osalira mu mmotoka waliwo abantu baffe aba yamaze asiri nakwata emmotoka nagenda gwa mu jaamu nagala asale mu mmotoka mu takisi magaribi nedda kubanga magaribi swala yakiro neisha gyeri ejja kusala ngaotuuse magaribi neisha oli mu traffic jam tosalira mmotoka ogendaka ate salatu leisha erina obudde wajibun muwassa eri wajibu naye ngaze obudde bwayo bugazi esswala ettaano zirimu emiteeka ebiri wajibu mudayyaq ne wajibu muwassa magaribi ne subuhi wajibu mudayyaq zikakatako akadde kafunda dhuhuri asiri ne isha wajibun muwassa zino obudde buwanvu twaliko ku mukolo lumu dhuhuri netuuka nga mukolo gukyagenda maaso kale laba baseeka bennyini kati swala yatuuse dda bakyayogera oluvaabo nga bavuma ffe etumugamba nti ekituufu eba kuba magaribi singa twayimiriza dda kubanga akadde ka magaribi wakati wa magaribi mu kuyingira ne mu kuggwaako wayinza okuba olwedda kikanga 17 ye beweddeko erina akadde kafunda ne subuhi bwetyo za budde bufunda nnyo ye wali subuhi ate ye kabaka akadde kayo kafunda nnyo bwe kati ng'eweddeko naye essatu eziraako ennya dhuhur asiri ne isha ezo zirina obudde buki buwanvu naye bwe tugamba nti zirina obudde buwanvu tukitegeeza kujjawo jjama tuba tugee obudde buwanvu zijja kusalya bwenjagala amakulu kisoboka ne mugamba nti fe wano dhuhuri eyaffe ku muzikiti gwaffe ya saa 8 tembaleeti ne mukkaanya obudde era imaamu takkirizibwa kusaaza ng'obudde tebunnatuka kubanga ojja okulesa abantu jjama twakkanyiza budde bulala era abantu ejjuma batawaanya nnyo ejjuma egera neetuuka ffe tumanyi 7 bano bweziwera 7 dakika 5 kale ejjuma yaffe egenda kufa khatibu talabika obudde bukyali kubanga ejjuma etula mu biseera bya dhuhuri emuyinza n'okugamba nti ffe ejjuma yaffe etandika 8 gwennyini wano
kasita kibanga kikosa basiraamu muyoke. Ejjuma etwala obudde bwonna obwa dhuhuri bwonna wegaziwawo naye webamukulaba khatibu tannatuuka nti tufudde ejjuma egenda kufa mulyoke tewali kyabaddewo n'eki ekiriwo kyokka budde bwe bukereye mwe bwakkaanya yesu ali ekyalyokke ekimu kyali mu budde bwayo biidhinihi tabaraka wataala. Naam, bibuuzo nga bibiri tugalewo. Tugambye nti omuntu anasalira mu kidduka ku ntebe kw'oba otudde byonna kwe biba era woba ofeesinzi kyekibula era ne wuzo eri okwo n'omusaalo nabiki byonna ku ntebe yo byonna biri ku ntebe yo. Twakolako darusumu Haji Makka nagenda okizuula nga tugenda ssaawa 2 z'emisana nga subuhi yayise dda ne tubagana tulina kusalira mu nnyonyi. We nategeerera nti okutula mu darusu kikulu bonna ne bampakanya okuggyako abakyala batera okutula mu darasa bakitegeera olaba boononye eddiini kati tunasala tutya bwa nze nakugamba batabuliiki abo babiri olaba nsigala basemberera ne bagamba nti banna okusinzira ku ssaawa tugenda tuka ssaawa ezi ng'enjuba yayase dda eno subuhi sola yakiro nawalirizibwa osaba omuzindaalo tusooke tukole darusu ne bakitegeera. Ate munange bali bamagulu meeru kati nga ba Indonesia bayinza n'okulaga nga ennyonyi yonna esaala ku ntebe zaabwe mu nnyonyi ate jama naye nga bali mu ntebe bonna ne basaala solatu jama bamuwa omuzindaalo eri bali ab'ennyonyi bakabini crew bamuwa omuzindaalo n'abasaaza naye era mufe abaffe abamu baagaana ne basaala ssaawa 2 n'ekitundu nga tutuuse Madiina saala subuhi sola yakiro. Ate nekirala kukwekaluubiriza obusiraamu bwatugondeza saala mu ntebe mwoli kati ekibula kati okuyimirira kati sujuudu ebyo biba bivuddemu era nga bwolaba ne salaatul marid esola y'omulwadde bamugamba time nti saala nga bw'osobola kuyimirira tokyasobola tewali buzibu n'okutula tokyasobola tewali buzibu lannamabulannamye we bakigalamira saalira kati sola y'omuntu asalira mu kidduka ekibula kiririddawa watudde watunuddewo wekiri kati wabula ate ye nabbi yasaliranga ku nsolo sallallahu alaihi wasallam eswala eza sunna teyasalira ku farada. Ku lwaki ensolo teyeetagisa magezi ng'ogivuga teyinza tomera lwazi ensolo kubanga etegeera ate mu motoka yetaaga magezi era ensobi entono ennyo bwetyo bwavudde dda ku kkubo olaba era ebivaako ng'otunuddeyo bwoti nti yamuwabyeko neegaana ensolo yo tesobola kikola naye nga ye ensolo yasooka gitunza mu kibula nakuba takbiri abange embalaasi eyo gikutuuzaako nti gijjo gitwale ku mulyango Allahu akbar. Tumanyi wali buleeki tumanyi wali muliro byonna kwe biri oyinza okugala buleeki nolinnya omuliro yo neesimba akaweta ku kkono akaweta ku ddyo ate byonna kwe biri mu kantu ako golaba ku TV abantu bagituddeko ng'etambula sipiidi 2 n'ayongeza n'akendeza ne baga nti yiyo gituuleko gitwale wali oyinza osisimbulira mu 10 olwoba ogudde ogweriyo n'egenda si nnyangu ate nabbi atukiriza nnyo givuga alkhair era yazizannyanga n'ezempaka nga yeetabamu sallallahu alaihi wasallam mu hadithi mu Bulugh Maram ekitabo ekyandikibwa Ibn Hajar al-Asqalani yazeetabangamu ezempaka kubanga mulimu zireeta fitness tevugika ebyo gyolaba olina okukompactinga omubiri ne gumakinga ne supiidi yayo nga bwegenda esimba so tesimba ku ttaka gwekyali mu bbanga oba ogudde eddeeri era naye yagwako sallallahu alaihi wasallam ng'agivuga n'afuna injali mu kugulu n'asaaza magaribi ng'atudde esooka kusaaza ng'ayiridde n'awulira okugulu nga kumuluma nnyo n'atuula n'abalagira bonna batuule yali afunye injali ng'avuga ensolo z'ovuganya
n'emizannyo gyonna emirala egiri physical mirungi nnyo ku musiraamu kubanga gireeta fitness. Ibaada zino zeetaaga fitness. Onooyimuka otya okusala layiri nga wenna wenna oyiikayiika kilo 120? Osobola otya? Otya okuyimirira talawuya nga wenna wenna nawe kennyini kilo tozisobola? Kati fitness kikulu nnyo nnyo. Emizannyo egyo giri physical egyo mirungi nnyo kasita mubanga mwetegereza amateeka obutakunama abalowooza bakyala n'abaami ne awqaatu ssala, ebiseera eby'essala obutazanyira mu biseera bya ssala, ne ikhtilaaf okwetabika abaami n'abakyala. Ensonga ziri 3 zolina okwetegereza ku mizannyo gyaffe: obutambala bukunya, obutateekamu biseera by'essala bizannyiramu, n'okwetabika n'abakyala. Ebyo obitereeza, genda ozannye omupiira, genda mu marathon, genda mu basketball, genda mu gyonna egyo egy'okupakusa omubiri n'otuuya, n'emizannyo mirungi nnyo. Mizannyo mirungi nnyo era gikubirizibwa. Ate nze neewunya badokituula batusomesanga e Madiina, osanga balina emipiira mu mmotoka naye nga myaka 78. Dokituula asomesa hadith alina omupiira gwe mu mmotoka n'emijoozi. Asomesa Quran hafidh egenda okubaako alina kyakwisa okuba bitabo, agenda okugulawo buutu abamu engoye ze n'engatto. Kwa myaka zino ensanvu akyayingira ekisaawe bulungi nnyo. Naye wano ewaffe baga nti ate kale seeka waffe ate simanyi azannya omupiira, ebintu byakiyayaye sibitegeera ekisembayo nawe. And we are exercising. How does Islam rule on that? When? If there is music and we are exercising, how does Islam rule on that? Ate exercise music yakimamu ki? Ezo nkoppa za Kiyudaaya. Tulina ebintu byetukoppa mu bazungu ebiteetaagisa. Exercise kirala nnyo. Omuntu asobola okukola exercise mu kafo kafunda bwe kati nga talina na music wadde. Music waaki? Waliwo ebintu byetukoppa mu bannaffe bali nga balina ebigendererwa birala. Ekyokulabirako PlayStation, video game, bali abazungu babiwa abaana baabwe kubanga future y'abaana baabwe ndala. Ffenaffe netukoppa ne tubiwa abaffe ate nga abaffe future yabwe ndala. Ffe future y'abaana baffe Quran, Salatul Jamaa, Durus. Ate future y'abali disco, club, pub. Zezimu future ezo. Future y'oli abeera ku video game, club, smoking, drinking. Ye future ye. Kale tufe tudidde abaana abaffe agenda okubeera mu masjidi oluusi nga yasomesa n'okusomesa ali ku video game. Si zezimu future. Zaawukana. Tumula gakoppa. Omwana owaffe omusiraamu future ye endala nnyo. Alina okuba amanyi masjidi, amanyi jama, amanyi juma, amanyi dasa. Tumuteeredewo video game, PlayStation. Ebyabali afunemu amagezigezi ganaakozesa ng'agenze mu club bwe baba balwanye ayige wano bwe balwana batya. Abe nga amanyi ekyokwetaasa. Bw'aba atamidde yeerwana kaati. Ffe byaffe birala tukoppa abaana kati naddala Allah bawadde ku ssente byonna bigula n'abiyiira wa abaana n'ebiryoka biri obudde bw'omwana. Future y'oyo omwana ndala si ye y'abali. Ekineewuunyisa twakoppa abazungu ku baana school van ekima abaana. Abaffe babatwala kiro, ababwe tebabatwala kiro. Nze ngenda kusola subuhi ku muzikiti wange. Osanga abakyala batudde ku mbalaza balinda school van naye nga ne subuhi tebannagyaziina. Ng'onaakana keebase kati bwe kati myaka 65 abaabwe tebabatwala kiro ku ssomero. Misana n'embwa n'emuwolekera n'etuula awo. Nga n'omwana yennyini musanyufu waffe agendera kumpi. Tukoppa. N'osaasira omwana yasoose mu baasi kati nze nsula najja nankumbi baasi egendagenda paka Ntebe egenda erunda baana.
weza mbu mwana namuteeka mu vaani yemutwala egenda mpaka Ntebe eronda baana then eryoka ekomewo batwale ku ssomero omwana n'amala mu bbaasi essaawa ezi omwana yali amalako emirembe nga musombako wakati namuteeka mu vaani kati sina buzibu okubonaabona kwaliko okumanya tokkirizanga omwana wo okubonaabona Allah bakyakuleseewo jamaa tumalagako pa gwewena otunye ku TV zaabwe nakibakulaga omwana asomera nga vaani ye mukima misana otezinawera 2 kudda ago tebamukima abaffe 11 yate nno jjukira ezabeerebwe obana yasukuse Diana abayambala nyekyali olidde kati wanakulira wakuba ebikonde mwana yabaki yakulira mu mbeera yakiyeekera akusakuluusa nakukuluusanye kati omusubira kubitegeera ati tukopa ebimu bigasa bali bebabisobola tubisobola olidde ensi ziri ziteekateeka ebintu babiteeketeeke tubeera gindi ti ate olwaki omwana omuleeta eno ngewali amasomero standards ezimu mwemusomero egyo lwaki naye kati ffe omwana tumusulira tigindi ate asomera gindi amala kusala kibuga nakimalako mpaka eri wali standards egyo nalabye kyekireeta ebyo bali byabo bisetingi abegindi basomero egyo standard yemu neno abegindi babeera egyo ffe kukulosi abeeno babaleeta eno abeeno babatwali byebyo nno n'ebyo mukole physicals nga kuliko music waki bali babafuna fitness gyeraba wende bakoze ebyo byennyini bakoze wano mu practice eri mu club ne mu zipub ne mu disco zaabwe physicals nnungi naye tewaliwo birongo byaki era tukopa bali tukope ebirimu obulungi era nga bye bitono ebirungi byonna bitwandibale tukopa bwena bikopa kuffe kubanga latuga nti kuntum khayra umma ukhrijat linnas ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekisinga abalala balina kukopa ffe tulina buli kalungi akasembayo kubaako waggulu وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته